Nti omwami wange muwa ekitiibwa nange gwagala mpa ekitiibwa munyambire omwami wange. Olwaleero kkooti enkulu ku ddaala ly'ensi yonna ewozesa bakalintalo lwebadde erina okuddamu okuwulira omusango Uganda mwevunaanira abantu 8 ku bigambibwa nti beenyigira mu kutemula yali munnamagye Mejja Muhammad Kiggundu eyatemulwa nga 28 omwezi gwa Musenene mwaka gwa 2016 emasanafu bwe yali ava mu maka ge. Bano abantu mmanyi be baani, bano abasirikale mmanyi, abapoliisi alino. Kkooti eno ebadde erina okutuula ku ssaawa 3 ez'okumakya etandise ku ssaawa 7 kyokka nga tennaba kutandika wabaddewo okusika omuguwa wakati wa bannamawulire n'abayamba ku mulamuzi okubadde abasirikale ne kiraka wa kkooti nga baagala okufulumya bannamawulire ng'omulamuzi Elizabeth Kabanda bw'abadde ayagala kyokka bannamawulire ne beerema. Embeera ebadde enzibu era ewaliriza omulamuzi okulagira kkooti n'eyabuka omusango ne guggyibwa mu kkooti ey'olukale ne gutwalibwa mu kasenge ak'enjawulo era eno bannamawulire tebakkiriziddwayo. This is when you see the power of the machine. I want to see if you have been banned. Oluvannyuma lw'akaseera ka ddakiika nga 15 ababadde mu kasenge k'omulamuzi bakafulumya era pulida abavunaanibwa Geoffrey Tulyamusiima n'ategeeza bannamawulire ebimu ku ebyo ebibaddewo omulamuzi. Obujulizi bakyalina obulala bw'okutuwa. Amateeka gagamba keesi ogenda mu maaso omusango gugenda mu maaso obujulizi bwonna bulina okuggwayo. Babadde basabayo olunaku olulala kyakyo obujulizi bwetaaga obudde okugeza obwo buyita mu mpewo. Bwetaagisa obudde. Ekyokubiri buli obujulizi obulala obukulabako bwe tuyita physical disclosure bakalintalo baffe balina okubeerawo ne bategeera nti eno boda gye baleeta gye balaga mawulire emyaka 5 bawe mabega. Tulyamusiima agamba oludda oluwaabi luwaddeyo obujulizi 14 nga buli mu buwandiike nga bulaga engeri abasibe bano gye baapangamu olukwe olwatta Kiggundu ng'omuwabi wa gavumenti Lilian Omala asabye obudde obumala okwongera okwetegereza omusango guno. Twasemba okujja kkooti yali ewadde ensalesale omuweereza wa gavumenti ng'emugambye datayina okutuwa obujulizi. Mazima gabaddewo era obujulizi bwonna badde babutuwadde. Obujulizi bwe batuwaddeko sofa buli obujulizi 140 ng'obujulizi bwe batuwadde bwe obujulizi obuwandiike mu mpapula okugeza ze statements ez'enjawulo oba ne bumapu bw'enjawulo obulaga engeri olukwe baali balulangamu. Omuweereza wa gavumenti asabyeyo ennaku endala okulaba nga aleeta obujulizi obulala. Asabyeyo nti waliwo obujulizi bwe tunayita electronic evidence oba obujulizi obw'omu mpewo okugeza amasimu ge baakubibwa oba abantu ab'enjawulo ge baakubibwa. Ayongerako nti kati bano basigaza kuweebwa bujulizi obulala obwakwatibwa ku ntambi era obujulizi buno bwakubaweebwa obutasukka lwakutanulwa sabbiiti eno babuyitemu era Tulyamusiima ategeeza nti bwe bunaasangibwamu ebirumira baakubuwakanya. Buli obujulizi obulala obukulabako bwe tuyita physical disclosure bakalintalo baffe balina okubeerawo ne bategeera nti eno boda gye baleeta gye balaga mawulire emyaka 5 bawe mabega. Kino kiri bwe kitemotoka yeno engoye mugenzi yali muzezino amasasi ge bagamba ge bakuba zezino n'enamba yabyo byonna tulina bikonfirming. Kati omusango genda maaso obujulizi bwonna bulina okuggwayo ate naffe tuyina okuverifyinga obujulizi obwo batuwadde. Tulyamusiima agamba abasibe okuli Yusufu Nyanzi, Yahaya Ramadhani, Mwanje Sendegeya Abdulu, Kalyango Jibuliru, Sekandi Musa, Ibrahim Semwanga amanyiddwa nga Nusini Lutaya n'abalala baliko emisango emirala gye bavunaanibwa okutta yali omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi ssaako n'omusango omulala gw'okugezaako okutta Jeno Katumba Wamala kyokka nga bamu mu kiseera ekyo baali mu kkomera. Batta Meja General Kiggundu kuliko n'abo bakwata ne babateekako emisango emirala okugeza omusango gwe bagamba okwagala okutta oba okutta owa poliisi Kaweesi Andrew weewaawo n'okwagala okutta General Katumba Wamala wadde of course kyetuli mu contesting abasinga baali bali munda babagatako obugasi bali luzira because our argument eri nti oli eruzira yavangayo najja n'akola omusango n'ebyonna byonna tugenda kubira mu bujulizi bugenda okujja oba okutuleetebwa nga 24. Omulamuzi awadde olwanga 24 omwezi ogujja okuddamu okuwulira omusango guno kyokka omu ku basibe abakyali ku alimanda Yusufu Nyanzi ategeezezza omulamuzi nti yatulugunyizibwa ebitagambika bwe baali bakwatibwa era onalagiddwa okuwandiika ekiwandiiko ekiraga engeri gye baamutulugunya akireete ku lunaku olwo. Ronald Kitanda ne Richard Mwanje, BBS Telefina, Gambuuze.